mukwano va ku nsi kyerowooza ky'oli gendera ku reality. What is the reality in your life? Are you okay? Is it well with you? Are you okay? Abantu baliko emyoyo emibi egibatawaanya, gye baabaloga, gye baabasindikira, gye baasikira, nga bw'ayambala bw'ate engoye tomanya. Kisoboka okuba ng'oli mukazi mukulu, ng'oli mukazi mulungi, oba ng'oli musajja mukulu era ng'oli musajja mulungi ne sente ozirina, naye nga wagaana okuwasa. Ng'ekikutawaanya nno si na bulwadde nti oba osula omutwe gukuluma. Walemerako okufuka ku buliri ate ofuka kitaba kiramba. Ofuka ku buliri ate kitaba kiramba. Oli mukazi mukulu ofuka ku buliri ate kitaba kiramba. Tewali budomola bw'otanywedde, ogezezzaako ekintu kyonna, abagezaako okuwasa obuzaabuza oweeta amakono okulaba oti naye okimanyi tojja genda kufukira musajja. N'olemu okuwasa kubanga oyinayo akaze, sinakaze, oyinayo ekiyinja kiri spiritual. Katonda yakkaliza ekikulukuto ky'omukazi asobola okutereeza akawago n'ojja mu kiro kimu kyokka Good Friday n'otaddamu kufuka ku buliri. Ndeese ekyakulabirako ate nga luwaakirina. Abaloliko ekyoyo kya nsimbu. Yesu awonya ensimbu. Be awonya abagwa ensimbu tobala. Osobola okuba nga okuze era ng'okimanyi nti kati bwe mpulira obonero bwe buti ziba zinaatera. Nolwekyo toyingira mu bantu. Abantu nga tebamanyi nti ogw'ensimbu. You buy yourself time, weekuumira waka kwolwo season ogimanyi, wiiki ogimanyi, ng'ekyo kikulemesezza n'okuba ng'otwala application z'omu makampuni amanene bw'oligwirayo ensimbu. Kikulemesezza n'okuba nti osobola okukkiriza proposal y'omuntu. Waliwo ebintu nga bwe tulabika wano mu bantu. Tuwali abiraba, tuwali abimanya. Naye nga tusafaringa nabyo. Those are the spiritual stones that we are praying to God to roll away. Ate asobola. Mugezese, kkiriza.